Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate kakati tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo nga twagala okumaliriza ensonga zino ezikwata ku bengeye ezikwata ku jjajja Bakazirwendo mu mbuga no wennyini ebumpenje wetuli. Njagala nga tumaliriza waliwo omukulu wano gwe njagala ate atubuulireyo bibiri bisatu okusooka atweyanjulire atubuulire n'obuvunaanyizibwa bwe tulabe. Sebo. Eyanza Sebo webale kuterega nojja wano nebaza aba program BBS Telefina kusingira ddala nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuterawo BBS Telefina okulaba nga etuuse eddoboozi eri buli Muganda. Erinnya eryange buli Muganda wabula n'abantu ba Buganda bonna. Weewaawo Ssaabasajja wateesa bulungi. Erinnya eryange amannya gaba ga Kabaka nze Luwalaga Munzi eyeddira engeye. Luwalaga Munzi munzirizanga abaana n'abazzukulu era nga ndi wa Mutuba okuva mu ssiga lya jjajjange Bakazirwendo Ssemmandwa mu kika ky'Engeye. Mutuba gwani? Omutuba gwa Munzi era nze ow'Omutuba Munzi ogusangibwa Ejjeza era nga mu ssiga lino nkolanga addirira Katikkiro omumyuka wa Katikkiro asooka mu ssiga lya Bakazirwendo. Nteekateeka ki gye mulina okuva ku bino ebiggwa ebyaffe ebyobuwangwa bye tulambuddeko? Nteekateeka ki gye mulina nga mmwe ab'omulembe guno okubaako ettaffaali lye mwongerako? Tuteeseteese okuzimba ssetteeserezo era yatandika dda. Ssetteeserezo ono agenda kuŋŋaanya buli muntu yenna. Abavubuka bangi bwe balaba ennyumba ezedda batya okujja naye tubateeketeekedde wawe bagenda okukola ki okusinkananga ye ssetteeserezo agenda kutuuza abantu abasukka mu 300 era nga omusingi nga we mulaba gwaggwa guwedde kakati nga 28 ogwokusatu mu Gulansigo tugenda kubeera wali eri mu bimuli bya Bulange Emmengo. Bimuli bya Bulange mwennyini? Emmengo ku Lwomukaaga era nga tugenda kusonda empagi egenda okutwala omulimu ogwo paka we tunagituukiza okutandika okusereka. Awo nno abavubuka b'omulembe guno bajje naffe twenyigiremu nga tuzimba ki empagi naye nga omulimu guno tetugenda kukoma. Naye ab'Engeye abagagga bangi be bajjudde ekibuga lwaki tobakoowodde ne bajja ne mumaliriza omulimu? Kati nno kantandikire ku Ssaabagagga Kirumira asibuka wano ebumpenje yakulira abagagga bonna mu Kampala ne mu nsi yonna. Zizaako Jeno eri Kayanja abo bonna Kayanja Wangeye bulina ku nali mmanyi nti Wambogo asibuka wano era nzizaako na buli Mugeya yenna naye ab'Engeye bonna bagagga. Ekitegeeza nkunga buli Mugeya yenna ajje mu bimuli bya Bulange Emmengo nga 28 omwezi ogwokusatu mu Gulansigo ajje. Ate si Bageya bokka naye waliyo tulina n'abajjwa naawe wennyini olina akakwate n'Engeye ab'Ettoolo ab'Ekibulala bonna basibukawa n'abalangira n'abambejja ate abalangira n'abambejja basobola okuvaawo era nabo tubaaniriza okujja. Tugenda kusonda empagi egenda okutwala omulimu mu maaso naye nga projects nnyingi ezigenda mu maaso. Nze Kamwa Koogera nze nkolanga era ku kizimbe nkolanga inginiya ku kizimbe kubanga bye bintu bye nasomerera era nkolera Kyambogo ndi inginiya ndi civil engineer. Waliwo ko abayambyeko mu ngeri enjawulo oba jjajja nammwe abazzukulu abamuli okumpi mwe mukyakoze kino? Jjajja waffe Bakazirwendo Ssemmandwa yatukulembedde mu lutabaalo olwo era akoze omulimu mungi munene nnyo era n'akunga ne bazzukulu be bonna abasinga baatuuseeko. Oba oli mukoddomi oli mujjwa mwenna tubaaniriza nga 28 omwezi ogwokusatu
omuganda gwayita mugulansigo mujje tulabe nga tuteeka tusonda empagi. Essebo kakati waliwo emabega kaawo ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kye yawa n'agamba nti abantu bagende mu bika byabwe batandike okwewandiisa. Mmwe wano mulinako we mutuuse oba mulinda kive waggulu wa Kasujja? Nedda ssebo, ffe wano tulinawo kye tutuuseeko era twafulumya dda forms abazzukulu ze bagenda okwewandiisizaako era twafulumya dda ne sampo y'endaga buzaale buli muntu ng'omuntu atandikira mu nnyumba okutuuka kasolya. Ssaabasajja mu 1999 buli kika yakiwa ennamba kati ng'ekika kyenge yakiwa ennamba 29 ne Kasujja n'agabira buli siga ennamba kati ng'essiga ly'abakazi Lwendo Ssemmandwa liri nnamba ki emu ne bakazi Lwendo naye n'agabira ab'emituba ki ennamba kakati bw'ogamba nganze ku mutuba gwange ogwa Munzi ffe tuli nnamba 2 ate nange ngabira abazzukulu bange ab'ennyiriri ennamba kati ne tugendera ddala paka ku muntu nga n'omwana azaaliddwa olwaleero afuna ennamba era ng'ennamba eyo abaganda bonna basobola okukola ki okugikozesa. So ekiragiro kya Ssaabasajja tukiteedde mu nkola era tugenda kutandika gaba forms zino abazzukulu batandika obbakola ki obbawandiisa tumanye ffe ababakazi Lwendo tuli bameka mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekika kyenge ekirina abantu bameka mu Bwakabaka bwa Buganda. Ebika ebirala bijja kuba bitukola ki bitwegattako. Tweyanziza kale ssebo Ssaabasajja Kabaka wangaale. Agundegunde Magulu Nnyondo, ebigambo n'enteekateeka ey'abakazi Lwendo mugiwulira essiga eryo engeri gye byeteeseteeseemu naye manyi nti bangi mwenna muyinza okubaawo nga mugamba ti Katikkiro twamulaba ku luli ne tumulaba n'ogwokubiri naye ye bakazi Lwendo nga talabikako. Nenno kabadde kakodyo kange tinga eŋŋoma ennene bwebanga evuze tewabaawo ntono bonna tumaze obbawulya bwe beeyassa naye mu kaseera kano njagala ate okufuna omukisa nsembere awali jjajja bakazi Lwendo yennyini ate abeeko ebigambo byabuulira abazzukulu ate tulyoke tuwunzike. Kansembere waali jjajja nsanyusa okukulabako. Nange bwe ntyo ssebo. Amannya gange nze Kibirige Mutabalira Sekiti Godfrey bakazi Lwendo Ssemmandwa jjajja w'ekika kyengeye ntuula wano ku Bumpenje. Nsanyuse nnyo okukusanga. N'abaana bange abakulu weebali mu nsikyano zaabwe. Nambi Nantutululu yafumbirwa Kabaka Kintu nekuddako Lule Kireke lwa Ntanda ye Kisumugungu oyo yagenda embuga ku mulembe gwa Kintu nekuddako Omutaka kati omukulu w'ekika Lule Kyesimba Kasujja oyo naye yagenda embuga yakulira ku mulembe gwa Kimera ku mulembe gwa Ssekabaka Nakibinge n'akwasibwa kitaawe omukulu w'ekika kyengeye era n'okutuusa leero ye mukulu w'ekika kyengeye atuula Busujja ntalo ogwo gwali guyitibwa Zibaale kati gwa Mutaka Kasujja omukulu w'ekika kyengeye nga mutabani wo nga mwana wano era kati ali ku ntebe yawoza omusango ng'ali ne jjajjaawe Kalutte omusango ne guggwa mu 2016 Ssaabasajja n'alangirira n'atuuzibwa ne mutuuza ku ntebe mu 2016 omwezi gw'okusatu. Era twagala okumwebaza nandikubadde ebiseera bino mukosefu naye ekikabadde akitambuza bulungi era tumusaba atambulire awo. Kaakati kyenjagala okumanya bakazi Lwendo ate yasomeka Kasujja okumutuuza ku bwa Kasujja anti yasooka yali mwana we n'amuwa obuyinza genda okukulembera ekika kye
kika kyengeye kati abaddeko baba baki bazzukulu kati era jjajjaabwe yalina obbakola ki okubatuuza mu ntebe eyoaki ey'obukulu bw'ekika. N'olwekyo era oli bw'aba azaamye Kalutte aleeta oyo agenda okudda mu biki mu bigere by'oyo wano n'amwanjula n'agenda atuuzibwa ku ntebe z'abajjajjaabe e Busujja. Kakati mu bufunze abazzukulu bakulaba abengeye n'abatali bangeye bayinza okuba babukojja bwabwe oba kiki mu bufunze bigambo ki byobawa nga jjajja? Ebigambo bye ngenda okubawa ekyokera ddala kikulu ennyo bakuume nnyo entebe zaabwe okubya ddala mu nju mu luggya mu lunyiriri ku mutuba siga ne kasolya kubanga ekigambo ekikulu ekiri wano kireese obuzibu. Abantu beegwanyiza nnyo entebe ezitali zaabwe. Simanyi lwaki, ndowooza ekika baagadde kifuula ekyobusuubuzi, ekintu ekitali kiki kirungi. Naye tusaba nnyo abazzukulu abali ku mulembe guno bafeeyo nnyo okulaba nti bakuuma ennono eyo, okulaba nga ennono tekola ki tekyusibwakyusibwa. Era njagala okwebaza ennyo ab'emituba musigali abakazi 9 n'omutaka, kwebaza ennyo omutaka Kasujja yali yawoza omusango ogw'obukulu bw'ekika kyengeye nga wali ne jjajjaawe Kalutte, naddala Kalutte ng'awoza omusango ogwo yeesigama nnyo ku nnono y'ekika kyaffe. Era wano yasitula, wano yaleeta kkooti ya Ssaabasajja eya Kisekwa neyawula Busujja ne Bumpenje, naye ng'ate bwe buki bye bimu. Naye lwaki yayawula, yategeera nti ddala Kalutte gy'atuleese ddala wano we bava we basibuka ne bagenda e Busujja okukulira ekika. Era kyayamba nnyo abakalutte mu kusinga omusango ogwo, kubanga baalabira ddala nga bali bannaffe baali babigasitise nti Kasujja yazaala bakazi 9 kitali kituufu, nti Kasujja azaalibwa wa Busujja ekitali kituufu. Ssekabaka Kintu okutuuka wano e Buganda yasangawo bakazi 9 wano ku Mutala Bumpenje, tamusanganga wa Busujja. Naye mu kulungamya obulungi ab'omutwe gwa Kalutte kyabaleetera okwanguyirwa okusinga omusango, ne Ssaabasajja Kabaka n'alabira ddala nti ekika kyengeye kirinako ensubuko oba obuvo. Tweyanziza nnyo, tweyanzike bannange. Ebyo bye bigambo bya jjajja bakazi 9, ndowooza mbiwulidde bulungi. Tetujja kusukka wano kubanga obudde nabwo bulabika nga butuweddeko. Ab'omu buufu ndaba nga beeteeseteese nabo nga baagala kukola ki, baagala kujja kukola byabwe, naye nga baatugambye nti essaawa yonna ng'ennaku z'omwezi 28 mu bimuli bya Bulange bajja kuba nga bakuŋŋaanye okunoonya ensimbi ez'okumaliriza ekizimbe. N'olwekyo embeera bwetyo bwefaanana. Mukasa Kafeero nze mbadde nteredde okubanjulira pulogulaamu eno. Munnange Buva Solomon Guluddene ow'Embwa nga yali ku ludda olwa kamera, so nga ate munnange Muyomba ow'Engabi ate ye yatuvuze okututuusa erudda eno. Akram yasazesaze ebifaananyi n'okubigiisa mu mboozi, era nga tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.